Mu district y'e Buyende mu Ggombolola y'e Kagulu yewasangibwa ekyalo Buyumba. Ekyalo kino kijjuddeko abakyala okusingira ddala bannamwandu abagambibwa okuba nti babba baabwe battibwa amagye agakuuma ennyanja Kyoga, abalala ne beesuula mu nnyanja nga batya okukwatibwa. Bannamwandu bano ne baamulekwa buli omu bw'akulombojjera engeri bbaawe gye yafaamu tolema kukwata ku ttama. Abasaada baba bagwa mu maadi nga kuba binga nayo embule. Abandi basiba abasaada tutwidi ebali. Abandi bakuba bunyundo nga avuga boda. Nze musaada wange yali agiira mu maadi. Yagwa mu maadi. Bw'ajoona enjo ati yagwire mu maadi. Era ati wembule neddakola kino abaamubinga. Ennyanja yeetukosezza kinene nti 50% bo battibwa mu nnyanja. Eno patro zikola ne ku bukalu nti we bakusanga mu kkubo oba oyina akagaali abantu abamu batya ebyambalo bya gavumenti akasuula eri olutandika okudduka awo we batandikira okumubuuza yadduka ki naye nga kuba kutya. Abakulembeze b'ekitundu bagamba nti newankubadde bagezezzaako okwemulugunya n'okwekubira endulu mu b'obuyinza ku ngeri abantu baabwe gye bafaamu, ekyennaku tewali kyali kikyuse kubanga n'okutuuka olunaku olwaleero waliwo abantu abakyattibwa. Omuvuka bamweta Kakyamu Fabiano emyaka ediwere bamukuba amasasi era ebigere biri awo bityo. Duuzi wanali omuvuka yebaziika wano enakatwe wano bamukuba amasasi bamweta Charles oye yena yafa ali awo ni duuzi eri omuntu omuvuka wende gye bayita. Bana ni wendi kwogerera eri omuvuka yagwire mu nanda olwaido yagwa mu bwire bwa duuzi saawa 3 waleka sanga banonizo omulambo mpaka n'olwaleero gukaale myoboneka. Waliwo n'abasajja betwogeddeko nabo nga bajjudde ebiwundu ebyoleka butya bwe batulugunyizibwamu ekyaviirako ne bannaabwe okufa. Seera kituuka ebigere byanuma ate nzira ssente da buyambi wensobola kwetuusaako okujja buli lunaku mu irwaliro. Abakyala bano basanga obuzibu okwerabirira n'okuweerera abaana baabwe so nga bwe gutuuka ku kyokulya bangi basulira mazzi ga nnyanja. Nina mwandu omusaada wange yafa yandekera abaana 7 abaana tibasoma. Ogezaako okwerwanako bano beekolamu ekibiina ekibataba okusobola okwekulaakulanya ng'ekisinga okubakuŋŋaanya kukoona mayinja mwe bajja ssente. Olusozi nga bwe mululaba luli bubi naye bakolako omulimu gwa kwaringi nga ekibiina kyaffe tugenda waggulu eyo ne tujjayo amayinja ne tugakoona naye process ey'okugakoona bamaama abamu tebasobola. Newankubadde bagezaako okuwatanya bagamba ebizibu bye balina tebasobola kubimalayo nga nabwe kityo beetaaga okukwasibwako. Tulisaba obuyambi okuva mu gavumenti buli muntu yenna awulira ng'alina omwoyo gw'ekisa atuyambe. Ndina kunaba kalya banange bali mu mbeera embibi. Balowooza nti singa bafuna emisomo egy'enjawulo naddala egy'emikono abakyala bano bajja kufuna emirimu bakoma okwekubagiza. Waliyo abaidde okwegeresa like ng'ebyenviiri ebyalaani byonna eby'emikono tubaaniriza. Ku nsonga y'abamagye okutta abavubi togeddeko ne Lieutenant Lauben Ndifura ku lukomo lw'essimu ne yeegaana ebyogerwa abakyala bano nti babbaabwe battibwa b'amagye. Bw'ogenda Empondo ku booda wali amagye gafe, bw'ogenda Lebu ku booda wali amagye, ogenda Kanaaba ku booda wali amagye. Then waliwo checkpoint bw'oba ogenze mu makubo ojja siŋŋaana Fisheries Protection Unit checkpoint mu makubo. Ago ezo checkpoint makubo zikwata bana batikkira ennyanja ebitunga babitwala mu butala ba boda emmotoka biki. So operation ziri ku mazzi ziri ku nguudo ziri ne ku maboda. So oyo maama abakugamba batata kugamba nti batugoba batukwata ku mazzi ne batukwata ne ku lukalu ne batukwata buli wamu kituufu naye nga tubikolera wansi w'amateeka aga Fisheries Act. Ng'oggyeko abakyala bano okuba bannamwandu bangi ku bo balina akawuka akaleeta mukenenya nga ssaawa eno bawangalira ku ddagala.